Alright, nga bulijjo is Projan Media ngate eggulire erikuleetera lyokya lyakagwa mu ggwanga Uganda. Kale saa zino wenjogerera omusajja amanyiddwa nga Edrisa Musuuza kana Kambata President Love Niga Mr. Semyekozo avuddeyo n'ayogera ku bisaanizo omukazi bye avuddeyo n'agamba nti no bane bye bino ebisaanizo byenjagala omukazi gwengenda okuwasa byagenda okuba nabyo ngate kimaze okuba nga kitegeerekekwa ntino Lydia Jasmine alinako bisatu ku bisaanizo ebitaano kale nga bulijjo gulya nongera kuba ndi kwa bulungi nnyo omusajja ono ebigambo yabyogereddewa yabyogedde sawa mmeka ate yabyogedde asinzireko ki ngera soka kutumira ku mikano gyange abali Qatar, timu Dubai, timu Saudi aba Saudi Arabia mukola omulimu gw'amaanyi mbagala nnyo nga mukiwulira timu Oman, timu Qatar banna community ya UAE mwena bakadama bange mwena bakuba kyeyo kyange mbagala nnyo nga mukiwulira mukola omulimu gw'amaanyi nnyo era bakadama muganda wange tebulimba mbagala nnyo nsinzira wanene Kampala okubanga ate mbaweereza Projan Media sharinga likinga commentinga kale saa zino kambere nga nkuwa eggulu erimaze okubanga nsaka musajja mukulu amanyiddwa nga Edrisa Musuuza yabadde ku TV emu emanyiddwa nga NTV ne bamubuuza omuwalo yamanyiddwa nga Farida Nakazibwe namugamba nti nno Edrisa Musuuza tukulaba rema ye ebule ennaku mbale bubale okutubenga toleka enabingo tuwase rema namakula musajja mukulu nagaba nange nze siganye nange nina ebisaanizo byenjagala omukyala gwenjagala wasa yajja okuba nabyo edikenzo ekintu kyasuse nakyo kyabadde nti njagala omukyala alinga maama era kyekyamufumya n'omufumya omusajja amanyiddwa nga Shika Muzata yagambye njagala omukyala alinga maama namugamba ate ekirala yagambye ebintu bitaano njagala omukyala alinga maama njagala omukyala aina ebirubirirwa ebiringanga ebyange ebyo bibiri ekyokusatu nagamba naye njagala omukyala nga muyimbi ebyo bisatu ate nekyanjagala omukyala nga mugumiikiriza ate njagala omukyala omuwulize nga manye eddiini nga ate n'abantu ebisaanizo bitaano musajja atu yabyogedde naye nga bamaze okuba nga banoonyerezaako n'agamba nti nno ye kennyini Edrisa Musuuza nti Lydia Jasmine mukazi wa Tono alinako ebisaanizo bisatu ku bisaanizo ebitaano n'olwekyo simanyi oba ebirala sinaba kubanga mbiraba oba mbyetegerezaamu bulungi nnyo nengenda kuba ntegeera ndabe ebisaanizo byenga Lydia Jasmine byalina nate era don't forget to subscribe on our channel amawulire mangi nnyo gakyajja ate ne channel yaffe ey'okuvidiyo emanyiddwa nga Celebrity Facts Yugi amawulire nawo ogenda kuba ogasangawo bulungi nnyo it's Projan Media okubanga ate ekuweereza era gule emaze okubanga asaka erya Edrisa Musuuza okubanga ebisaanizo byayagala mukazi mukulu Lydia Jasmine alinako bisatu